economy ya Uganda etambulira mu chain kituufu atsika chapati achime ngano ku Wolosero Wolosero yasimye kweviride ku company bonna balira ofiriza wedduka n'ofiriza ne wa company akole ngano kati mwabali yote mweyibala bwego wa chips bagobye gwa toseka bagobye gwagulako butto gwagulako amanda gwagulako obumonde gwagulako enkoko kino no mulimi alimo obumonde kabale naye afiiriddwa kawe wa butungulu kati abantu bambagali baloza nti bali ku bobo kino kinyiga wonna economy ya Uganda ekyali mu low status eya third world country. Lubalusewa TV mazima ku mazima weewaawo ajje Samuel Gemanya okubanga ate nkutuusako ensonga nga bwe ziri. Lubalusewa TV kwe tuli tubadde tubulanganyemu tubadde bagonvugonvu muko naye tusobodde okubanga ate tusukka Mungu w'amaanyi nnyo era asobodde okubanga tubeeredde bingi ebitambudde mu ggwanga nga kyemmanyi ne leero tuyinza obutabimaliriza na Honorable Arnold ono naye tujja kuyita muko bikutte omubabiro osobola okubanga ate ensonga tuziwumbawumba zotategedde bulungi osobola okubanga ate ozinyonyoka bulungi. Nze ajje Samuel Lubalusewa TV kwe tuli tulina abateekamu ensimbi Brotherhood Investment bano nno nga basangibwa wali eri enansana enaluvule bali ku kizimbe NMS building batuukirire. Engineer Ivan agamba nti bakola ku bintu by'enjawulo bakola plumbing electrical installation bakola ku plan z'amayumba osobola okubanga ate otuukana n'omutindo agamba nti mutuukire ku namba z'essimu noti 753 14 44 oba noti 7 noti 9 14 9. Engineer Ivan agamba nti mutuukirire buli kimu kyonna ajja kuba atenga ensonga kwasaganya bulungi balala abateekamu ensimbi tuyina Simbwa Properties and balono bagamba nti bakola by'amataka batuukirire basobola okubanga ate ensonga bazikukambuza bulungi nnyo. Simbwa Properties bagamba nti bakukolera ku kyapa ekyalema osobola okubanga ate ekyapa kyo kikola bulungi bakikolera bulungi nnyo nekikutuuka kuba kiri mu mirembe gyennyininyini ettaka eriganyi batuuza abantu batuuza abatuuze ne boogera nabo ne basobola okubanga ate ensonga bazimaliriza bulungi nnyo ensonga ne zitambula bulungi sana. Ku namba zaffe awo mu bo bayitira osobola okubanga ate ofuna Simbwa Properties batunda emmotoka empya n'enkadde mukubireko asobola okubanga ate ensonga zikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala. Honorable Wanjise tuyinza okulaba nange nsanyusa okusanga buza kuba tulaba tusumulule embuutu abatulaba mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mbaagala nnyo era nange nkimanyi munjagala osigale nga mutwagala tujja baagala paka onagaye tubadde bakosefukosefu naye ebitubuza si buli kulwala mbeera ya Uganda etubuza bw'oba tolina ssente toyinza butalwala man's life. Okay, olunaku lw'eggulo kooti yasobodde okubanga ate eyisa ruling yaayo ngega nti emisango gikwatira ddala Okello Oyem egy'okubanga ate yatta abaana abato oba yasanjaga abaana bana emisango gyonna gimukwatira ddala era omulamuzi yasazeewo nti muntu ono naye yeetaaga kufa. Kyesitegeera tugenda kutandikirawo kisoboka ne Uganda nga batugamba nti kalabba kaavaawo. Kalabba tekaavaawo bakoma kuttirako muntu ly'ebbanga eddene tekitegeeza nti kaavaawo. Ekirala omusajja tebagamba nti bagenda mmotta bamuwadde ennaku nnya ajulire 14 bw'anajja n'ajulira aba siriwo si waakuttibwa. Ekirala kooti bw'ebanga omusajja bamukwatira ku siiri teradduka ng'abaana bamaze okutta bulijjo bawozesa biki. Omusajja teyafuluma ssomero eyo si bwe kiri. Nze namulaba kabangali kati bali bawoza biki kunoonya bbanga ddene lye banaamusalira oba kwagala puluvinga nti yatta. Ebyo bali mu katemba waabwe otubuzaabuza naye nze nkugambye Okello tagenda kuteekebwa kalabba. Okello taata Okello tagenda kuteekebwa kalabba batulimba. Okello aba mukyala. Okello aba mukyala sigamanyi nnyo amannya g'engulu eyo banansonyiwa naye nze kimanyi tagenda kuteekebwa kalabba. Era beera wano watuli wano tunagenda okudda wano nga bagamba omusajja yakoze apiiri tagenda kuteekebwa kalabba. Batutadde mu katemba omuntu gwe bakwatira ku siini ng'amaze okutta bamuwozesa biki. Osangibwa ng'osse naye bakuttirewo
Nola ne Bible yagamba alisa munne kitala naye alisitibwa kitala. Bwe yaga tutambuliroko. Kati yoyo bakyamwetegereza ki? Tebatuusa mu katemba watu tumalira budde. Tuyina ebyokola. Akero mumutwala oba temumutwala mwe mumanyi kubeera okusalawo kuli waabwe. Fere tuyina kusalawo. Bo basalewo kye baagala Katonda yamanyi naye kyali musalira. Okay, abayimbi Anodi kiki nga beyisaamu eggaali? Nalabye Shiba ng'akola video. Wagirabyeko? Nalabyeko ng'agamba Spice. Baba nga yamutuddeko nnyo Spice n'amugamba baludde nga beetuulako. Omukisa gwa muno. Baludde nga beetuulirako ddala abo. Spice you are talented naye ate omukisa gwo gukozese bulungi. Ujiwa kitatunuulira ogugwe. Spice yabbye gugwe. Shiba naye atulimba. Shiba kali bamaze okubba ssente za Federation ne Kenza atandise kukolimira bayimbi banne. Gwe Spice omulaba ddi ku Federation. Shiba Palaso ne Kenzo bebabbye ssente. Bino nabafana byakaana kaabo basatu bebabbye balidde. Kati atandise kwambalira Spice dano omukisa gwe kyogamba omukisa gwe yamala gumulangirira ogutuusaawo. Shiba yasooka okulangirira Spice omukisa gwe Spice okubaako bwali. Oba yadde amubuulirira nga mukulu. Nawulidde n'abagamba nti abaami baali bakayanira musajja. Anina? Shiba ne Spice balina omusajja gwe bayagalako omu. Spice n'amutwala. Kati akajeje emikisa gy'amulangirira naye uba kumulangirira byakuyimba. Shiba talina waazo. Spice namulabako Bukoma Nsimbi? Ngawamba. Yalina Keith. Keith wa mulabu. Yomu ku baali balagira teeka yeekyo. Naye bino bino manyi lwaki bijjawo. Lack of management. Kasita gwowewe ya ne Roger wabiwulirako. Bobe ne manager. Kati Spice yaranze kwebanjiza ssente. Kati yeye banjecho kizibwa abantu bamanyi kye bayita manager. Manager basobola okukuwa ssente nga teziweze. Ye nadderi n'ayogera ne bali n'otamanya nako nti omuyimbi. Nti bakusizaamu eggaali. Okitegeera. Omuyimbi otamanya nako nti manager alina losses. Mu byonna kye nalabye kati awo. Kati kiba kitegeeza nti naye n'abayimbi balina omanya nti kyo zisala. Tebabitegeera bw'oba ne manager. Manager asobola n'osasula expenses z'otategedde. Kuba ekyamazima osobola osolooza nga omuyimbi yakusaba milioni 7 n'osolooza milioni 5.5. Kyokka nga tonnabaana n'expenses nazo nazo wakoze eki? Byewateekamu byonna. So otuuka n'ogaana ne lwaki omuyimbi tasobola kukkiriza milioni nga zino 5. Ne Spice tumulabe kati mu incident ziri 2. Olwera gye yasooka oba yali ku Masaka eyo era n'ayagala n'acankaanaga mubadde munzibidde ebweru biki. Ndaba ng'ebitakola. Spice katandika butandisi. Antiru ng'afunye manager wadda. Oyina ofuna manager oba loja yakolima kati. Takolima. Ekyo mwekiri. Omuyimbi kye batamanyi nti okuyimba is a business. Olaba ne bw'ogulawo dduuka weetaaga manager. Kugamba lwaki abantu bafuna ba auditor. Babale ate nga yeyeekolera business. Bwe yali agitandika yali abayina. Kati Spice is a big brand weetaaga manager. Manager asobola okusolvinga issues ngezo. Manager asobola okuddayo n'akola pre-contract n'abasajja abo n'agamba ssente bwe ziba ziganye tusayininge then after like 1 month mujja zituwa gwe omuyimbi n'obeerere ng'okyakyanca n'ogenda kituufu kati talina manager ebyo byonna bigenda kubaawo yagenda okwetuukira buli wamu yayagala otuuka yagenda noonya awandiika oluyimba bano bonna yagenda noonya walutambuza abamukolera yalina obbaleeta abatabawa kitiibwa ojja kwekanga yasalawo DJ kyanakuba ngenda tambula noono naye wali management yebebikola omuyimbi agenda okuva mu nnyumba ng'amanyi ayingira buyingizi mu mmotoka genda oyimbe taliika ebyo DJ mwali obadde omulaba okimanyi nti kati agenda ntandika okuba ng'abuuza DJ mwali okitegedde luli obadde omulaba ddi ng'abuuza ebyo bamuvuga buvuzi n'agenda n'adda Roger ya safaringa kati olwaleero atandise okulaba ku mugaso gwa Roger manager wadde asobola okukubba naye byaba ateekamu biba bingi by'otalaba kituufu kyopula abayimbi abasigaye bavudde ku management zaabwe basitwagolinze nnyo okudda lwekyo nolwekyo Spice ebyo gakyali mabaga ate ekya Shiba y'okumubuukira ne Shiba naye abazeka n'akaseera luli atasobola mubuukira nga waliwo Roger kati abazeka n'akaseera bulijjo balina entalo zaabwe naye nga Shiba tavanga kola alinya Spice n'alifulumya kati olwaleero alifulumya lwasonga baba yatudde n'alifulumya emirundi nga 10 kati tewali asobola lwanira Spice kati naye yakozesezza eyo advantage ate bwe batunula nga bali ku weighing scale right now Shiba munene ko singa ku Spice ate ne sente Shiba alina okusinga Spice oli vice president wa federation Gravity omutujju yabadde ku live emu Gravity n'anaatera okuddamu kaabo mayinze mu muteeka sitajjanga musungu wavu
najja yabadde na mu mmotoka naga bannaye Bebe Cool mpa sente zange wampa milioni 10 nga tuli entinda nkubanja milioni 4 ne ano ndinga natidde abayimbi nga bayimbira sente nyingi milioni 5 campaign yawe watyo government yaffe wetusiza tolabe nga debucha matalina doluyimba mu myaka 10 abanja milioni 4 abanja 3.5 nalabye ne Fikigaza abanja milioni 2 Jingo Show naye abanja 2 oba yakoma ddyo kuba oluyimba tajjukira naye nazerere zinanyiza tuyambira ko mbantu waneeno kumbeera gye tuli bannaye mubategeera ziyamba naye mweno government yaffe erimu abasiru abangi tebisobola uli ya sente ezikaanyiza abantu eri abatalina bye bakoze nga abasawo n'abasomesa emyaka bagenda mu 5 basaba kubongeza tebabongeza ng'enguudo tezikolebwa malwaliro teri ddagala bayimbi bali mukaanira sente naye Gravity akaabeko Gravity anatalina okwegatta ku Bafana era balumbe Kenzo Gravity yiba mubbye nnyo ng'asirika olw'okuba nti yayiya yokya nadduka ku saidi y'abantu nadda ku saidi eri kati abadde agumye nnyo mu kutambulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa n'okubbibwa era bw'avaayo n'abanja ebyo saha yabiyimbako dda nti Bebe Cool teyansasula n'agamba saha amanyira abayimbi abakulu Bebe Cool n'agamba anywa enjaga agenda ggwa eddalo ba Gravity nga basirise kati sebo Gravity naye wagudde eddalo onywedde nnyo enjaga ebyo King Saha yabyogerako dda mugende mugenzi mwegatte ku King Saha ne Bafana mukole federation y'abayimbi abategerekeka mukole federation nga waliwo amateeka nga teri kukozesa contract n'otasasulwa kati olwaleero Gravity yalaze nti alina contract ne bwagenda mu kota ajja singa Bebe Cool tewali mateeka gatambulwako eyawa mu Uganda oba ne contract mu Uganda nze nali nkola mu kasino ne batugoba nga batuntulira contract ya mwaka ne tugenda mu bajirata mu gaming board ne batugoba owoze n'omu China gaming board yatugoba abaana nga 10 nga abachina batugobye contract za pezi kyaliko nga they have to facilitate us tusasula ebbanga lya feririko ne batugoba bono mu Uganda tuwaliwo mateeka gakolanga toyina sente kali Bebe Cool ewa Museveni takonkona wasekwita je takonkona temugenda mulo opa mu musinge ate nga gundi Gravity adala jana Bebe Cool yanyiza okuba Anthony yagenze wa secretary general anga ti Bebe Cool tebaagala baana bakulinya ku ddala yarabye nga ayinza gwawalira aba yagala buli kaseero oyite mu ye Bebe size big size nyamba ako wano bye baagala ebyo kati Gravity yagenze wa secretary general nga tamulabye Gravity yatabuse yagerero nno tujja kutunka tunka nani ogera kutunka nani mu Uganda oba mu America mwena Uganda tunka ne Bebe Cool so Gravity inalo Gravity lotekola nagamba buli okoyisa lo batoyina magezi ekintu liwo kisaamu nnyo amaanyi oba togenda kozesa bwongo buli okoyisa nnyo obwongo amaanyi gaba matono kali Gravity obwongo bw'enguwa bw'olina okozesa gero tuone Bafana ne King Saha mukole federation mu bakola amateeka mukole amateeka nawe bibyo nawe oli nze nkubulira mazima Bafana byo byakaaba abanja milioni 4 kati bulina okubanja milioni 4 kati ate Bafana yatayo ne sente basobolo muwa ate ne kozize ate okubanya sajja wali babbi oze kuwa kukola ku sente eza saka y'abayimbi ate ne bagasa oko saving naffe ate mu saving naffe basoke bakuweye ntono tono kumbe bakuwa kuzizo otadde ya 2 mwe bagasoka kuweye 10 oba tutte kuzizo kitufu kati bwe tubugege igiga mateeka kataliwo asoka agende yegatte ku Bafana balwanyise buno obubbi obuli mu ndongo bedeni baga ajafuna sente ze nene bwana ekubira mulanga wateri agenda muwadde bibiri sabo Gravity wa amanyi ayina bona bajja tinamyalo bona bajja muyamba wa amanyi wa Bebe Cool omuyita munafu kali namyalo Bebe Cool asinga namyalo amanyi fali lina Bebe Cool asinga namyalo amanyi mwene okusekretari ya NRM niwa bamuwozi kutea ku list ate yako Bebe Cool nashako namyalo muwozi list esofura kuba namyalo awo Bebe Cool wa gulu nnyo okusinga abo nze nkubulira era sobola kumalaga mweyimbamu Gravity kyalina okukola agende ku side eri enyigirizibwa side eri enyigirizibwa juke n'abantu bali ku side ye Museveni ajja bayita naye teresaawo ate ali mu lutalo na Bebe Cool ate mu lutalo olwabo olwa NRM bw'obeera mu NRM nnyo ng'ogiwagidde nnyo bakulabanga zolo bw'ogivaamu n'odda ku side eri bawakanya bakuyita babamanya obuuse kati yefuula abuusa adde ku side y'Abafana ali mala nadda okay awo nyini Bafana King Saha bali mu kukuba Galaxy FM baga nti Galaxy yekyasinze okulwanya abakozi abayimbi
nti eyito ono n'ayogera bino n'oli neddamu ne muyita weekend eddako najja n'akubono baatuuse naye omuntu omulala gwe natiddemu DJ Nimrod naseyo nendaba ku butambi Nimrod yasoose n'ayogera n'agamba mbu ye yakubira Scorpion simanyi nga balina bye bagenda okwogerako naye nga ate akubidde Scorpion n'amulagirira waali kyokka ate nga Bafana waali onfuna bulungi kati bagenda okuleeta abaana bakomye obutambi ngenda olaba nti nzijukira nti waliwo share yaliwo MC Cat Kabadia ye Kabadia Kabadia yali tano wa gundi wa Alien wejo okujjako MC Cat era Nimrod yali akitegedde kuba nalabanga yagamba kuba ngate MC Cat samuka malinda eyo yabikola Nimrod si mwangu nnyo ate gwe kyolina Maya Galaxy sisina management kiriya gwe kino kirina management osoyita omuyimbiri bajja bamusalako abaana nga 2 munda bayitawa niwe abajenga oli ku studio yo eyalubaluseewa sisobola tuuka n'okkiriza abaana abalala 2 ne bayingira munda bayitawa kituufu nga tonnamanya nti bazze atali omu nti yayisa bwise kikomera obagulidde gate ne bayingira munda ekyo kigalaxy tekirina kubeera mu media houses zitegerekeka Galaxy nze sibira wanabira bebe bitibbi ebyekisiru tosobola kugamba professional oyisa omuyimbi ali n'oyikiza abalala batali bayimbi nga 2 abo bayimbi kituufu ate nga si bayimbi nalabye sima ya Killing Machine yali epanga nga aline Kenzo ye yabasindika nga Nimrod akimanyi gwe tolabye Kenzo nga abangula mu birthday n'agamba ono alinayo fight ate okumanya ebintu bya Uganda bakisiru omuntu ali professional agenda olwana professional fight aba atyamu ebyo ebyekisiru kituufu amateeka amateeka abebikonde be bakyasinza ozimba bakasolo group be basimba ababbi mu Uganda buli gwe bakubira akatayibwa buli gwe bosya ogenda oli asima champion bachampion bakubira abantu kubyokubawa addukanye ebikonde mpozi yani muhanji wakitava mu federation ya bikonde kuba muhanji mutuufu aye katategeera abo abaana tolina kuddamu bawa wadde kadi ebakkiriza kujja lugogolwana bikonde biri professional kali Killing Machine oyo atunula enjaga enjereere atunula kakola kerere azali mu kulwana ntalo za ku street nga atali nayo fight eri professional mu binseza akula oba musalizaamu awo toddamu kujja mu bintu professional ebikonde bye babyononye kyovula fere tulaba bikonde ogenda mu bikonde osuleyo kukuba gutola nti balwanirayo gwerabe ekikonde kya Shakibu ne mu VIP nyiri baleseyo bakasolo group bali mu kulwana udite ekikobyoni shaba n'omutoza mu VIP alengereni wajaba ya jaji sike azena abana 2 agenda bakolya sign ntu yalina omugwa kiki guno gye bambala gino gwa gold ne silver cheyi America no mulanga bamubyeko omugwa mu VIP imagine dai tola fight Shakibu America bamubako omugwa na imagine nga bali mu VIP ate VIP webirira mwayo ate kale ebikonde Alex Muhanji ye Muhanji aba Alex Muhanji yani ye Muhanji naye waliwo erinnya eddala Muhanji tuyambe ebikonde tozamu kuzaba kasolo group tozamu kussa muntu yana kabe ligani magumba nga yatambulya kwa Len Skin jibe kubidda abantu tadda mu professional ya bikonde abereko suspension emyaka egi edda ba professional bebikonde nga takukwiza na kuba muntu ku street kituufu tebakkiriza kati guno byavaawo abakuba ebikonde byabera mu ziganga waliwo mu ebikonde natali mu ganga kati nzo omuntu gwe manya oli omu akuba ebikonde nga biri professional wadde alina egganga mwava yewatafu enfaya yani ukasha wawuda ko ukasha nga ali mu battle z'abayaye ku street ninga ate naye ava mu Tafu Empire naye gali eryawo bo bali disciplined kiramba abebikonde babiri tebabera na bintu yeye nyiri omuyaye Kenzo gwe yanja yo yarumba bafana abebikonde babakizo okose ebiragalagala mu Uganda abo kali Killing Machine agaba na professional fight niwe wamulaba walinga yega kasali naye tunaka kwa na njaga njerere talina wadde amagezi galowooza okujja okumenja nze lecha banzima nange ebikonde mbityo bigenda nze bikonde byakutamiddawo kwa kisooka wetuyingirira wetutye lugogo osanga abaana nga bagira bati era nsaba Katonda ati batukubira nze olunaku lwe nagamba nsobola ministry 2 wano mu Uganda y'abavubuka n'ebyemizannyo nze nesinga na Alex Muhanji nje kuwa nze simanyi mukale nesinga na Muhanji ow'ebikonde nze nsaba mpewe lunaku lumu muwe advise wabona omusajja oyo yakolanga ekawanda ku Dadenazi ye Mayanja kochi Mayanja naye ali ku federation ya bikonde awo ye Mayanja abaana abo mbakiza tati bajja mu bikonde abakuba abantu ku makubo naye Mayanja naye nsaba mulabako mubuuze ku bibuuzo byange Mayanja oyo osobola omufuna
Okay. Ojja munfulireko twogeremuko 1-on-1. Okay. Ambulire engeri gye bateddekamu abo abaana. Kuba Mayanja namulabanga nnyo ekawanda awo. So yatwala ne Kagoda naye mulaba ku lugogo kati. Kagoda naye yali akuuma awo ku Dalenazi. Naye kati mulaba erugogo eryo omu ku bakuuma nga waliyo ebikola. Amanya gonna ogamanyi Kagoda. Kagoda yali kyali wange nnyo ng'akuuma nga yase tulitandika mu bulungi ekawanda awo. Ebikonde babyonoonye. Tebaddamu tuletera mu bikonde bantu banywanjaga na bukoola. Bwe bakebera ali ku testing olina by'okozesa toddamu kulwana. Abaana bava eri baliwo n'ebikonde byabwe tebalinamu wadde akayagalagala muleesa abayaaye mubateeka mu bikonde. Ate balina bakebera amannyo naye ebikola byo biragirawo amannyo. Amannyo gaba gavundavunda dda mubasembeza mu baana abato. Ebikonde muzannyo ne mu Olympics gyeguli. Omuzannyo oguli so professional nga tebakkiriza mba abiragalagala. Era baasibako Michael Tyson kola mivuyovuyo bwe bityo. Naye bano abaana be muleeta katuyo killing machine agenda lwana bikonde byabo. Enjaga gy'alina mu mubiri. Okay. Tuli ku Lubalusewa. Agerewo subscribing o liking o commenting ne ku TikTok gye tuli. Je pro. Tujja kuba tubateerayo wamu ne ku Facebook. Facebook nawo sigitegeera nange. Meya Uhuru. Munyivu nnyo eri abamenye ebintu by'abantu. Business z'abantu. Yake yite tunabana kulayira. Ayogerako nga bimaze kumenyebwa. Meya Uhuru abadde munyivu nnyo. Meya Uhuru abadde meya. Sintana layira nga fente tunayingira office. Already ye meya abaddeko. So tali mkuleve ayogerako bwogezi babadde bamenya talaba. Batandika okugoba batembeeyi ng'alaba. Ne bava mu kugoba batembeeyi kukulana nko kujja mu kiosk kubo ng'alaba. Ne bava mu kujja ku kiosk kubo banako mmenya ebizimbe ng'alaba. Ali bamaze kuvaayo ne bakistopingamu n'avaako kyayogera. Abantu abo tebatusumbwa. Baba wandika libalina kwogera. Nti yogera mukana akaseera. Ayogera mukana akaseera nga bantu bamaze gumanyi business z'abantu ze basse. Basse business z'abantu aba 75% ku population ya Uganda. Ayijo nekinyiga mwavu yekka. Abadde alunda enkoko ng'olina ebyuma by'enkoko oli mugagga. Abakima enkoko be bana bazitemerako ku kkubo. Ku mabanda enkoko bazitemerera ku kkubo. Bazipimira mu kilo. Kati ababimira ku kkubo balina ebiyumba. Namwe bennyini abalina ebiyumba by'enkoko buli affected. Sinza ebiyumba abo no tebeeyibala. Be basinza okukosebwa. Wewe omusajja mukwano wange nga mu myezi 2 afiba milioni 5 ez'enkoko. Enkoko ziyiseeko. Omukyala yakimanga enkoko 10 kati akima 3. Kubanga enkoko ezo ziraba bazibala banga. Nti bwe ziyitamu omwezi neguba ogwo ziriise emmere. Omusajja nga mugayi mu mwezi 2 afiba milioni ezi enkoko. Yakimanga enkoko 10 akima 3. Tebakyakolerako ddala. Economy ya Uganda etambulira mu chain. Kituufu. Atsika chapati akime ngano ku Wolosero. Wolosero yasimye kweviridde ku company. Bonna baliira. Obonowa ogobye wa chapati kubo abadde atwala katoni 2 ajja twala nga paketi 3. Ofiriza wedduuka n'ofiriza ne wa company akola engano. Kati mwabali yote mweyibala. Bwego wa chips. Bagobye gwa toseka. Bagobye gwagulako butto. Gwagulako amanda. Gwagulako obumonde. Gwagulako enkoko. Kitegeeza n'omulimi alimu obumonde kabale naye afiiriddwa. Kawe wa butungulu. Kati abantu abamu balowooza nti bali ku boboka. Kino kinyiga wonna. Economy ya Uganda ekyali mu low status. Eya third world country nti buli omu alya ku munne. Okitegeera. Kati n'olwaleero abantu ababadde basikati bawulu okubanga mwogerako bwogezi kw'ebyo ebintu bya kisiru nnyo. Mufiiriza abantu sente zaabwe. Omuntu yali asuubula bukatoni bw'amazzi 10 kati aswala kamu. Kyokka luli bali batuzizzaamu. Kati ne kampuni ya Spice yafudde. Kati nze mukwano gwange lwanga abadde aguza abantu b'obukiyosiki nga buli omu akima busakali bw'amazzi 10, 2, 3 kati bakimaaka. Kitegeeza naye gy'abadde agajja abakampuni ya Yaketi agenda kujja wabali akima 5 agakima 10. Kituufu. Kali n'owa Yaketi abadde afulumya 10 olunaku agenda fulumya 10. Mwena muli affected. Kwa chamaza babake kioski obadde batwala nnyo amazzi. Era company bibadde batunguza batwala soda mazzi. Wano mu Uganda tunatuka mu eyo level yakolera mu business za bizimbe. Omuntu ali mu kioski tosaga ndi agenda mu kizimbe kya mitwala 5 tikisoboka. Olwalere matoge ekizimbe ku mabanda ekisenga ku kya 8. Nanyini kyayagala mwaka ku myezi 6. Kati nzo nje mu kioski ontwale mu kizimbe nasula mu mwaka mulamba. Emilioni zisuka mu 5. Kugenda tuzaawa. Chokate kuli masanyalaze oku. Alengo olusi ne wako opangisa. Ne wako opangisa olina okulya.
kati mbuto chatuna twako kicho kyaba tuzaamu mane baganti ibintu birekerawo tebaddamu tebatuzaamu maanyi kutudyezbi bakwita kuwuddisa teyagamba nti balekerawo yagamba bawumulemu nga bakole ennongoosereza mu byo ekiruddu baawummuza ekiro ne bamenya ate era permanent secretary yavuddeyo n'agamba bagenda kuddamu anti bazzemu ne baganda ate kati bazzeemu kuwuddisa bagenze kitunulamuko nti kirungi mu bo balina ssente bawa obuwi ssente ffe tukola nkole bo baba buwi ekyangwanzi bawa fayiro mayezi minister nga akirungi tageze kitulamu nga kituufu yali akozeewa atulageyo business yali ayiyiza mu ssente ze mu myaka 2 zonna babbye bubyo yamanyi obulumi bwa bizinensi ssente ze babawa obuwi ye alaba kirungi naye kufa bazikola obukozi kibi era tosaba mu kikomye. Okay. Twali twakamala okuziika Honorable MP Nakimuli. Wekalangala bamuziika luuyi luno. Tuba tuli awo ng'ate MP Elect Maseruka Robert. Katumulaba alina Eddie Kenzo bazannyamu kapiira ak'omukwano. Ensi neevaayo neegamba. Embeera etuuse wa bannaye titubadde oli ensi ebadde ekyali ega nti omukyala yafaaki tukyali mu byalubuto simanye gundi zabadde zityaku muziyita kulampusi naye in actual sense omuntu akkirizibwa bbaako n'emikwano gye lwakuba it was a bad timing mwaka kaseera kyali tekikola makulu kujja n'abo abasajja b'omanyi nga tebaagalira abamunuza batiza baga nti omuntu nga mulabewo simanyi nawulyako pasa kugambo sitaani talokoka mulabewo talokoka kituufu naye ate mulimu omuntu nga mulabewo abalala nga tega gwe siwuwo basobola obba nga balabe bankyukakyuka naye nga tisi balabe be ng'omuntu naye mu kaseera ke yabasinkanidde kabadde kabi nnyo mukana akaseera nga twogera ku basajja ababi nga Eddie Kenzo yakugamba nti pulezidenti waffe yafuluma kufuna bufunyi ssente gw'osinkana otya munyumye kuki jukira mu byobufuzi twawukana ideologies kati wemba nga mwawukana ideologies ne Kenzo muteesa kuki isooka nategeera teyasoma talina wadde kyasobola kuwa kina mu magezi nze sisobola kuva wano nenga nensigana Kenzo ampa advice okujja wangenze musaba ssente buli muntu alinako kyalina osobola okuyamba Eddie Kenzo anyamba kumpa ku ssente ze babbye tasobola kunyamba kumpa advice ya kutegeera asobola muntegeera nga bwe yategeera ddi nyimba zokka zayimbye n'alaga abantu nga bwe yayimba ddi oluyimba olutegeerekeka zigido lutegeerekeka gusoduweza maama wo nti maama awulira zigido olusiru wa maama tulina lutuwa maama nga lwanga luyimba ki okujjako lwe yayimbula olw'enkyukakyuka biboobe lwe lutegeerekeka abaana nabo bagamba Kenzo lwaki totuyimbira ku biboobe ku birthday run tasobola kuyimba Abanyarwanda tebasinika mannyo bwe baba nga balina mission gye bagenda okukola bakole kati Eddie Kenzo ku ntegeera ye ne tasobola vaamu bali banne abaganda ffe twevaamu ajo osobola obbeera wano nga gwe Ssemaganda n'ova mu Kyagulanyi naye Karuhanga tasobola kuva mu bya Ruhanga kali Kenzo tasobola kuva mu bali banne ne bwe munambitabita simayimba biboobe ajja tasobola bavaamu lwakuba ndife Abaganda tusembeza nnyo buli kintu ate nawulidde nnyo n'abantu aboogera kuyomba nti omuntu bwakuyita eggwanga n'agamba oyo Munyarwanda n'ayomba nnyo mbu abo bososodde mu mawanga kuba kusosola toba ekyo bw'ompita nti ndi Muganda oba ososodde oli musiru nze sirina ggwanga oliba talina ggwanga omukyoli mukyoli ye lwaki omuntu waga nti abo Banyarwanda lwaki abantu banyiiga busiru eggwanga lyemmwe libaswaza mubere proud n'amawanga gwammwe bwe ngamba nti Fiki Gaza Munyarwanda toyina kuyomba si kusosola oli Munyarwanda Fiki Gaza Kenzo muli Banyarwanda bafano gamba n'agamba Obunyarwanda obwo butumanyidde abasosodde nawe vayo gamba Obuganda mutumanyidde olabwe tunanyiiga I'm proud of being a Muganda nawe baganda Abaganda bankwe tuyomba dde lwamushana buli kaseera dda wali ku TV n'agamba Abaganda temusobola kufuga muli bantu so tuyombe ddi gwe Fiki Gaza okuyita Omunyarwanda ng'otunulanga mulaalo lwaki oyomba Fiki Gaza olina tambula na muggo ne Kenzo mulinga buli obulaalo bw'eŋŋoma nyiggwanga lyammwe ate mubeere proud n'ebyammwe abantu tebali proud na byabwe obuwanga bw'Abanyarwanda balaalo balunzi era ffe waffe Abanyarwanda balundanga nte nakupakasa kulima byebyo byammwe temulina kunyooma nnyo that's the culture bwe muntu gamba nti Abaganda muli balogo nga nnyomba ffe tetusamira tulina Lubaayo tulina Mukasa tulina biki tetulina buzibu era nze bw'ovaayo no nga nti Abaganda muli basamize nga nnyombera ki
ewaffe twakulanga tuyina essaba ewaka kali muki kibayombi busiru nakutategeera gwe nabagashumba ayomba ddi nga bamuyisa omunyarwanda wabula yate yeyita nakyayina omuvandimu tekimunyiiza ffe waffe twakuba tuyina embuga nakati gyeri wambajja embuga yambajja tuyina amasabo tutendeka n'abasamize tekisobola kunnyombya mutereka tutendeka kati ow'omuggo olumugamba nti genda olunde nte ng'anyiiga spiritual ekyabwe olwani president Museveni alina enteze kiri kyabwe nga naffe tuli abalimi eno ntulumba ntulima lumonde waffe abaganda ntulima muwogo matooke kakimuyomba bujingo bwe yali akola okwanjula kwe ne mugundi balaba amakanzu ge bayambala siga abanyarwanda wakite yambala yaffe lwansonga amanyi nti alina gyava kati Eddie Kenzo Fiki Gas Simaya Shab Scorpion Shab okubayita abanyarwanda si kusosola that's your tribe mubere proud ne gwanga lyamwe teri agenda dibagalira fere tugenda kulyagala siriyaffe okwo si kusosola fe abakazi tuwasizza abanyarwanda kati omukazi nga mugamba toli munyarwanda ngamba musosodde ategwe nina lye gwanga lye mugume mubere abanyarwanda abasanyufu olw'eggwanga lyammwe nga gashumba okay Nalongo Anteira yavudde raga yetayina mwami era bino bimuza Ssalongo SBF tabitegeera ono yafumbira SBF tebazaala baza kumwa abaana balo nabalo bazaala balo ne baawukana mutuufu gamba nti tayina temumutira katalo oli yamugoba muyinza omusibyako ekisajja nga tekitegeera ne mumulemesa abasajja abategeera musibako SBF yamugoba Nalongo wama nange gyendi nsobola n'okwetwalira uyo olina n'abalongo oyinza n'okunsomola abalongo be basiba ate be basumulu kati omukazi mutuufu temumusibaako omusajja gwe yagoba tayina era nze muwagira mumutira akatale musima Nalongo yagoba dda Ssalongo waali nzira ne musanga mwetwalira Seeka natambuddeko olugendo lwange mu kibuga nze ndwa otambula mu kibuga ogenda genda ko mjibwe ndwawo natambuddeko ne badde sikirabangako nagenze mu new taxi park nabadde producer aye toyi jibayita public toilet lwenatadde nyinza obutaddamu giyingira omanyi tusimba layini naye nokubanga wekutte bwoti okufuka chekiri mu public toilet bati bakyaziyonje ngeje ziri public ntono seko omuntu ali mu parka wali twali mu parka ntono ekirala tezifiibwako twafuka naye nga olinga ayina okusikayo omuntu wonga wenna mwawo paka wetaaga toyi nga nnya ku bantu abali awo abantu bangi toyi waliwo emu tebasobola ziyonja gwe public toyi zijja olaba ennyonjo olaba ez'amasomero eza gavumenti zibalema okuyonja yerwadda nemala emyaka 3 nga yeeriwo kati gavumenti ebyo tebitunulamu ensente zeegaba eri teziteekemu toyi kale ebintu ebitono naye byosobola olabako ajja ataasoma nga wagenze mu paaka n'obirabako nga tewasoma nnyo okitegeera kyobula muzeeyi Magala yagambye abataasoma be basinga okutategeera ng'oli awo tewasoma naye wagenze mu paaka n'olaba mutuufu public toilet yeetaagisa endala n'olaba n'obubi obuliwo naye ng'abaasoma bayitawo awo mu masuuti oba tebazigendamu baziraba bakuba amasuuti ne boogera oluzungu okutegeera kwabwe kubalaga kumenya bizimbe biri ku makubo ne bibalaga kujjawo bukioski buli ku makubo ne butalaga nti waliwo toyi ezeetaagisa mbadde sikiraba nkuzi nafuse nenga mpulira omusolo teguggwayo nga mpulira nfa oba bidagala kibi bayiwamuuko oba musulo guli gweguunya abagenda mulongoko basimbala naye ng'omulaba agira bugize bwati ng'oli tavaayo kyobola babagambe oba balya butogo bwokaleerwe si butogo tosobola kusimba layini dakiika 3 n'oba nga tofa gomanyi kyo kitegeeza kibaru nga kyagize dda siga kyovula abakyala bafunye obulwadde bungi nnyo okusinga kuffe nti bo banayi oba toyezwa ati si baziteekeko abazikolako bazisoloza ebibiri kati KCCA ekola ki omulimu gwayo okumenya abantu kukuba tosobola laba toyi nange eri toyi ekibuga Kampala kirina meeya kirina minisita wa Kampala mu kaluumu bwe kati oba ateeka we mufuka nga tuliwo abantu ng'ana gwe kimanyi ekibuga Kampala nga tabajja obuzzi
Gwe ekibuga Kampala kino. Lendo omukulu ye yantuteyo. Kati kanguwe ki? Ekibuga Kampala kina ba director bawera abatanga. Kati nagambye ekiza ate ye vije memo yatamanyiwo nnyo. Omenti ye yantuteyo. Yakututewo nga akimanyi yali yetaasirizaawo. Nego kimanyi ekibuga kina ba director nga batano. Waliwo executive director, minister wa Kampala, sima RCC, no wabaawo aba KCC, wabaawo mayor. Naye bonna tebalaba nti toyite mala. Mubimu mu lugendo olwo nkyakunyumiza olugendo olwo. Nalabye bannayuganda. Nali manyi nti basobola okuboola oba okukola ekintu kyo. Omanyi ebizimbe bibagamba bya amu. Abantu bananze do binga birana kugwa. Biyingibwa abamu ku batono. Minority esobola okwofalinga ebizimbe babiyingira. Babiyingidde. Ate babiyingira ngabo bennyini be babawadde loan. Hamu yabawola. Najja n'abatwalako ebyabo. Babawola ate ne babawa ebizimbe. Wena mu Uganda mission ewe yakwavuwaza bana Uganda. Bakwavuwaza ate ng'olina kufukuba mavivi okukkiriza okukola. Nani tamonge batwala kolaba baka. Yabawola yababanja. Bwe mugaana okukola emirimu gyabwe nga sakuninga oba olina kugenda ng'ofukamidde. Ne Uganda okumanya eri bubi. Natudde mu taxi nenzijja. Ne taxi bakola sente mmeka. Batikama abantu 14 okujjema tugamitwa 13. Tubalemu 10 mmeka? 3. Abantu 14 ziseremeka. Abantu 10 mitwali 3. Gata kubali abanazi ba kaka gumu 2. Yimitwali na mu 12. Naye nazze twasanze aba traffic ba mirundi 3 bonanga tubawaye 12. Sali no kyali kuba traffic amafuta. Lita kategera mu kakaaga. Awamu amafuta bagatunda kakaaga. Kati anywedde mameko hutuuka n'okudda. Aba traffic bakwata na 12. Babiri bubi. Nagamba bebo Kyagulanyi be yasuubiza okuwa kakadde abatandikirwako ne basiriwa mbo ba protecting again. Akuyimiriza tabuuza adde permit wadde ki gwe bbirizo bwazitadde mu ngalo. Mbeera nze sibanenya n'olukumi bajja dukwata. Mbeera embeera gye balimu mbi naye bakkiriza okuba abasiru ng'ate bategeera. Uganda tulina kwata ffenna ne tujjawo ekitulya tulina ekituwenke nakawenke n'atumalawo naye tetukiraba naye nga tulina eddagala esobola gitujjako. Ajja embeera gye tulimu mbi kibi nnyo. Abatakisi tebalina wadde 10. Takisi zibadde zikuvuga emyaka 3 zo zikigege. Kati baziwera baleeta drone evuga emyaka 2 efe oddeyo ogule. Bajaji ebadde esomba ennyanya emyaka 5 nga weeri baleese masannyalaze tekisobola dotika pulayi y'ennyanya. Kivuga omwaka gumu kifo oddeyo ogule ate ne babyekolera. Waliwo nebiraba n'abatukeberera ku bintu bane pako nga zikuba nnyo. Zikolebwa kapeeke eyo. Made in Uganda. Muwoza Uganda ekuze tukolera ebintu. Abakola ku pako le pako zikuba. Bannake. Pako nibo kitaba makanika olugizaamu gya pa. Balukirawo. Kati daba extension ze baleeta. Tesobola ku extension ze saazo tosobola teekamu pako na pass. Ntosobola. Ekubirawo. Naye twalina Power King ezajjanga oba zavanga Japan nga ne bwobisaako byonna ekolebako firiji ne bako byonna. Ne parking z'ennaku zino. Eza leero. Kituufu ekigabo bandikyusiza ne kiyita Power. Eba Power King bandikifudde King Power. Byafa. Oba Power Queen. Byafa byonna byonna twewana mu bikolebwa wano. Olina osanga oli aga Uganda ekuze ekola n'amabaati. Ebbaati lya wano lyotasobola linnyako. Ng'okomerera olinnya wali muti weegendereza oyinza oyitamu. Ebintu byonna byafa. Omuyimbi omunene Kawo Kadda Juliana yalabikiddeko mu misinde gya General Wars. Era abayimbi bonna abatategeera balina labikiraawo. Nedda si omuntu abayingira naddukamu. Tikigani. Bulijjo tewaliwo badduka. Ejja Kabaka wamulabayo. Ettolo Kabaka waabwe taba na birthday. Omulabayo. Juliana ebyo bye yasigaza ekisooka yagwa. Yagwa ayimbawa. Bamubuukinzeewa. Wabbeeyi temumusobola. Wabbeeyi gw'omulabi atunula bbeeyi. Gutola Juliana nti aweddewo omulabi agitunda bbeeyi yazza akubye butayiti Juliana omuyimbi ow'akabi. Yaggwako. Juliana kamiliyoni baggwako. Kati balina yitaawo okubaako we beekwata okufuna kasente. Naye Juliana nze seewuunya nnyo bw'abeera eyo. Alema kuziika. Gwe mugwo oli ofudde omufuna wa Juliana ng'azze ozziika. Ne waba muyimbi munne. Omulako ewa Kafeero.
taba ebyamakulu tabibaako alina bba mu ebyo agumire eyo kati era mwamulabyeko mumwogeddeko tetulina nabboogera kaabo baafa omuntu eyafa leka abulireyo mu ttaka bajuliana baafa babeereeyo tetwetaaga bamanya naffe tetulina kye batuwa era balwane nnyo bafune copyright abawuliriza ennyimba zaabwe basasule nze nga nsasula olimbala juliana kutusumbuwa nsasulia nemukisasulia vairota eyakubye ku nsi nzireko juliana yayimba biri ebyagaga bamukuume naffe tulina abatukuuma kati kakisazo tuli kuba vairota bakingisaha totunyumiza ezo enswenga ezaagwa tetukitaji budde bwabwe kitalo nnyo kitalo ddala omutandisi w'amasomero ga Omuzidalen yatufuddeko wabula mu kufa abakyala beerangidde era omukyala yasonyiye bbaawe omukyala mukulu ekyasinza omumunyiiza nti mukwano gwe yamubbako bbaawe Omuzidalen teyamubbako baamugabana omusajja asajjalaata tomulemesa kuba na bakazi basukka mu omu bamubabi walina byotakoze oli mukwano gwo n'abikola ye agambye yabasonyiye mu kuziika naye era babadde bamusonyiwa ye bamugambyeko nti bamunyiigira abadde yasonyiibwa agume eddasebo temujja tubbawako bantu baffe muleke teri muntu wo ku nsi kuno omukazi olaba omuzalamu abaana 5 wa wakati nga siwwo nenga bali batano naye wakati awo tandika n'okunkanga okudda eka eyo era tokeberanga dyeni ojja zirika togendanga ku dyeni nze sola genda ku dyeni dyeni ejeni nanzaala bangi kambe na 10 batwalako 5 nsigaza 5 naye dyeni ayinza okukuba dyeni akutta nga gwosinga okwagala siwwo ndeka bannange zaala buzazi bangi bw'oba olina omukisa zaala bangi bwe batwala 10 n'osigaza 3 tolina byonyiiga naye olina abo 3 batutteko 2 oyinza offa twa nti oli munene newenkana memo weewaawo tuli ku Lubalusewa TV tuli ne Honorable tuyita mu nsonga mpola tusobole okuba nga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo Louis Light wali ku lutalo lwalina ne Gloria n'oyo mukwano gwange wali Gloria oyo atera okunywa ka kirabu so bamufuula brand ambassador bwe batyawe bawanywa nnyo ka kirabu ku live awo naye badde balina olutalo ne Louis Light yo mumanyi nze buli kaseera mba ku saidi ya Louis Light noba avumye eki ne bwavuma mbizi nange njiddamu nti mbizi nze mpagira gundi Gloria wange nze ndi wa Louis Light oba ukoze eki Louis Light ne bovaayo n'ogamba nti anodi kwata mu bbi nkwata mu nkuwagira tonyumiza abo bajegajega Louis Light alina amagezi agategeera asobola n'okuba minisita mu Uganda ebiseera ebisinga takayana ku nsonga nfu era ebiseera ebisinga nze musupportinga era gwe mpagira simanyi lutalo ki bwe mulimu oba mwevumidde kyo oba basajja nze ndi ku saidi yo Louis Light era mpita nkuyamba nako nze mpalanira nako naddala ku bantu bazzolonga abo mpalanira nako nze ajja omuntu oba takwagala ng'oli kyaliwa nze mba mwagazaaki tuba tugenda kunyumya ku ki goli kyaliwa ate omuyayira aweza takwagala aje mubi nnyo ate nga nze gwombeererawo kati tuba tuteesa ki naye era wewalanga nnyo omuyaya anyumya ne mulabewo oyaba mubi nnyo byajjeeno byazzeeri byajjeeno so okiddemu ekyo wewalanga nnyo omuyaye ng'ayogera ne kyaliwo akuwalana ajja omuntu aba tayagala maama wo tali kwagala naawe gw'omwana we kati gwe mugambo anti balina empalana zange ne maama nze kambeere naye tofaayo ng'akwagaza ki toyagala maama eyanzaala ate nze onjagale okuggyako nga tolina magezi omulabe wo ajje mulabe wa mukwano gwo kuba mukwano gwo muba n'ebibazimba ate ye tayagala kuzimbibwa akatima okadde kanvaako naye katanisa okuddawo toddanga mukwesembereza muntu ayogera na mulabe wo aba takwagala ate oyo aba na mulabe wo nnyo singa mulabe wo andisa okunzimbamu ekintu kiri oyo aba mubi nnyo kati kankubuulira omuntu eyefuula kyaliwo ng'ayogera ne mulabe wo aba mulabe wo singa mulabe wo anti ye saidi zonna aziwulira be baba batugatta abakugatta bona ayagala kulaga nti ye ali nnyuto kumbe bwakwonoonera nze era maama bw'aŋŋamba nti oyo omukazi tanjagala nange ntandikira awo
sikwagala omugabiro gwe sikwagala siridda bukwagala wadde era maama we yaŋŋamba awo temukyamanga baana bammwe sirinnyawo kituufu kuba teryanjagala kusinga maama wange bwagandiraga amaka temugayingiramu oba okimayo ki musimaa balina ntalo z'abakulu nze naali baddewo nga bakulu tebaliiwo nze seesembereza ddala nze nyiigirako nyiigirako era ajje bw'oba kyaliwange atakwagala nze nange mba simwagala ate gwe nkwagadde nze yanyi omuntu anyiigirako nkunyiigirirako ddala era ndabira ddala nga gw'oseka onkeneka kuba kati ajje omuntu mwewana namutuusa ne ku leve eyagala okwetta ate nze nzija nembeera naawe ne tunyumya n'obaako byonnyamba nembako byenkuyamba kati erimba ngenda kufunayo ki era abagala kuŋŋamba oyo ajje talina kyakuyamba naawe agenda kutta kituufu kati nze awo nyiigirako saagala kwesembereza bayaayi waliwo akatambi ke twalabye simanyi oba gwe wakalabye omusajja yazze ali ku microphone balina press conference neyewaana nnyo agamba naye bukyasi bagamba mukyala wange wuuyo baby come omukyala n'avaayo kiki ekitege tewakalabye twendaba weewuunya omukyala bwe yavuddeyo najja omusajja nagamba ne bulijjo omelesi bagamba nga ono ye mukyala wange baby si bwe kiri omukyala naga am not nga tamulina muwadde omwana wadde oba mwesiba nnyo ku bantu nze kyesiba ku bantu nze tata wange yaŋŋambye omusajja yaswadde nayagala n'okulwana tayinza busiru kyali kinyuma nakkuba mpi abazza mutaasi omukazi aganyi omukazi najwanadde munatwane katebe na am not yo tali alina baali lwaki weesiba bwawo nze tata wange yaŋŋambye ekintu kimu omusajja tosobola kuwasa mukazi gw'oyagala omusajja tosobola kuwasa mukazi gw'oyagala n'owangala naye omusajja awasa mukazi amwagala omusajja olina okufuna omukazi akwagala so si gwe gw'oyagala kituufu omusajja omukazi gw'oyagala tasobola kufumba omuwa n'essene nagala zino zaaki tezimala naye akwagala omuwa n'atetenkanya kuba yakwagala ate ffe abasajja tulinga baana omukazi n'oba tomwagala bw'abeerawo tuwesera n'ogamba naye nfaaki kansigaza omukyala ambeererawo n'obeerawo kyovula abasajja tubeera n'abakazi ewaka nga si be balungi ku be tulina ebbali oba be tulyalyako naye oli yakkiriza nti yakwagala bano be tulyalyako baba bayaayi bamukama yaye talina wadde okukyakwagaza okitegeera kati oyo omusajja musiru funa abakazi bakwagala waki ofuna b'oyagala omukazi we yakulaza ate nga weetuga nzaawo wennyini wennoonyeza omulala gino emyaka nkisasobola ofuna abakazi 2,000 nga bayimiridde kyekinkaabiza oyo omu gumanyi abali abayayana okuza okuba nako nabo nze era sisobola kaabira mukazi woogendera wennyini ninaye abali ku pendi nga 10 bagamba kansala nkimaddi bw'ate nkuwadde omukisa nkukimya ate ng'omusumbuwa mubadde ki ate wakana ndirero wazze kunimba banayi kati nze ntulawo nkaabe agambye abayayana nti kansala bengenda okuwasa be bangi kati gwe gwempasiza olina okwesunako nti omusajja mu bonna nze gwe yaleeta ekakkana kuba abali wali abaninze ogende bangi n'olwekyo abakazi balina okukimanya nti omusajja ffe tuwasa bo tebawasa omusajja wakuwasiza n'akuseewaka aba alonze gwe bino byemukerekera amasimu n'abamu bemesagi guma bali basigala ku busimu naye gwali ewaka gwe nnamba emu bava ku message z'amasimu muve ku message z'amasimu ezo okubayomba okuzuuma omutwe nze bwe nakulonderamu abo bolabye 10 abali mu masimu nendeeta gwe waka nali sibalaba bwobasinga ziri mbuzi mayino ziwa ola nenzika zine saa temukuba ndino wewange ate gwe kyekitasobola kukola gwe wookubira wonna nkukwata gwe nnamba emu be contented nti omusajja nze muyina ndi waka bali abasigadde mbuzi bali no bawo wabwiru nako meeting neko lunako tu meeting ekiro mugamba tokoonako mukyala wange waali kyokka gwe nosigala nga okyazimba akatima gwe nkonfati nze bwenti nze obusiru bubonyabonyeza abakazi ne batuuka n'ologa kyokka ali ewaka yaloga omusajja ndagalabe wange omusajja yakuteeka ewaka okyaloga oli musiru mugume mu bakazi 10 kyonna mba naggyeyo gwe nenkusaawo mama w'abaana gwe wange
era ne bwenstuka wali kansala bantu so kwogera nsonga mugwe so asonga mu web bane omukyala wange asituke omukyala wange wuyo omukyala kansala omukyala honorable nasituka bali abali eri baba fiire eri munda ife tatuwogeddeeko mwe muli mbuzi mubeere eyo ono yinamba emu kiza abakyala babe bagumu wobeere wakabba mugomo be contented kyovula abamama baffe bafumbanga buga batata tebayendanga bamama bafumbanga emyaka 5 tata nenga alina abaana ebbali nga 10 batata bazaalanga abaana ebbali nga banjo singa kubali ewaka naye abakazi ne baguma ne bakuba nezijubiri gya myaka 5 kuba mugumu yali ewaka ye first lady nakalooza kalungi nnyo bale kubabuulirira nze mbagamba anodi bulijjo badde nyina ekintu ekinnumya omutwe nga bwe tusindika abantu baffe ebweru babagobogera okulaba bamugoba kinti visa yaweddeko biki nino Uganda yakitandise nenayo abasiga nsimbi ne bakutte yabitandiseewa Uganda efumba kati waliwo agenda okubbirawo sente ebisobola oli ogenzeeko gaba wano bayite gaba bunga munyonyo njagala okuva egaba otambule bunga ogende we bayita kepu munyonyo street zaawo zonna wali otuuseewo zonna nanyinza tutumbuddeko waliwo baki ndabawo bali awo simanyi babayita baki waliwo abaeritrea Somali n'aba Ethiopia be basinga si be basingawo be baliwo tewaliwo dduuka lya muddugavu lyosangawo awo gwe muganda genda otandike okugaba ogende ku street awo ogenda olambuliza ku maduuka gonna olaba obulimu buli awo buli kyomulayi Somali bange bapangisa singo lu 300 genda olabe ojja laba nti Uganda tesobola bana Uganda onna nalambula nga ntambuza nno bigere ate bigere oyisinganya abaddugavu babiri okitegedde nze nakola research nembeera mu katundu ako namalawo wekisi 2 nga ne kyayi omukalu afumbibwa abo by investor nemberenge zisinkibwa abo akakatundu konna kyogamba afuuka bannayuganda abaawa abannayuganda tutulemedde omunnayuganda wuyo batugaye bwogende bweru olina okuddamu okusasa okufuuka omunnayuganda ate abo bo bafuuke mu nsi yaffe bannaye eriteeka nalyo nno bannange etteeka temwaliraba nti abannayuganda tetutegeera tosobola kuŋŋamba nti national identity yo ekufuula okuba omunnayuganda ffe abazaalibwa mu Uganda kuliko you are Uganda ni by birth awo we Museveni yasooka otubbira ne tuba bazolo ajje tosobola bba Uganda ni by birth gwe ate Omusudani azze n'azaalire wano omwana omukazi Omusudani azze wano ng'ali lubuto n'agenda ku Wanda n'azaala oyo omwana aba mu Uganda ni by what soko kirowooze tewasoma nnyo Omusudani azze wano ali lubuto n'omutwale wa Museveni sidde n'azaala oyo omwana gwe bazaalidde wano aba Uganda ni by what by birth naye kate kundaga muntu yogwe ajje kuliko ki by birth tulaba nti bwe busiru obwange obuwabalala obwa Uganda yonna kalinze gwe ajje nange tulina baba Uganda ni by decent twasangibwa tuli balina Uganda tetuli just tuzaalibwamu obuzaalibwa kati ekyo bwe yakitujjako bwe yatujjako eyo yatujjako right ey'okuba bana Uganda kati ebyo bonna mubisuubire kati etteeka waliwo ligenda otandika leero ey'okulumika amasimu buli simu gy'okuba buli message gy'osendeka buli kiki ky'okola kigenda bba kiterekebwa teri kwogera ku Uganda government kibi bagenda kunoonya bakukimi era gye bw'oba olina ddiru gy'oyagala okukuba leero kubira omuntu omugayi nsanga wano bakubye essimu musima ampa milioni 10 njagala epoloti bino bye mutunda obupoloti bagenda bakuba emiggo olina mukola n'omugansanga mukubira omugambe memo ndi wano ewa Anodi ku Ludo mwe muteese ebyammwe mugende naye bino ebyeno ebyo essimu ekyo kyantama nze singa nalina omutima ng'ogwabaliisinga nakyo kyadda bagenda kukuba emiggo Zeka essimu nasigadde ku baalo oliwa ndi wano kale kanzije siina teri bye twogererako byawo oba tulina kyojja kwogerako teri oyogereko ki gavumenti enate yanotulumika kamera mu bisenge bana teyoteeka kamera mu bisenge abala nzo ziteeka mu sauna asima lodge ndowooza babiwulidde era nze nsasira abantu bagenda mu bisauna ebyo bateekayo kamera mu biroji nze sijja agenze mu biziroji bakuteekamu kamera bagamba nti munnabyabufuzi bwe bamusanze mu loji kukwata kwonoona kalya z'abantu yeyo Uganda wetutuusizza
Ffe katulinde yaffe empya tuneyagala. Nalabye Zali the boss lady ng'afukamira Shakibu ng'amuwaka chai. Ne kumenya abantu gye balinga bagagga nenga balina embeera gye babateekamu ey'obufumbo butuufu. Zali bukyanga ayenda omusajja gwa kyasinze okwagala mullo. Zali abadde n'abasajja abagagga bawera nga 5. Shakibu ye musajja gwe yakayagala. Muvuka mwagala. Bali abasigadde bonna yali abagalako ssente. Nona amwagala ngo. Ona amwagala mullo. Ono talina wadde 10. Zali yateeka mu mwana se. Katona ebirungo byayina. Buli muntu alinayo omuntu gw'ayagala. Ku nsi kuno buli muntu alinayo omuntu gwe yatondebwa okwagala ali ogu naye tafunika. Era bw'omufuna weebazanga Katonda. Buli muntu alina omuntu omu ow'okwagala. Abasigadde tuyiga buyizi baagala. Yakyo vula abantu tugamba gundi yannumya omutima. Eyakulumya omutima yoyo gwali oyagala. Abasigadde oyiga bayige. Kati Zali yoyo Shakibu omwami gw'ayagala mu mutima. Mullo. Era simanyi oba alina ekyo muzaaliro oba abaana baggwamu. Ekikulu Zali akaddiye. Nyinza oba abaana baggwamu. Kuba yali muzaaliddeyo omwana. Shakibu talina mwana. Amuzaalire. Kati Shakibu talina adde kyalo. Ayinza oba yazaala yebbali. Kulonze nange siba mu ssente beso tesitafumita bbali. Nfuna yedda bbali gye nzaala. Okay, yatuwumba unalebo. Ajati Namyalo. Birthday ye wagiraba. Mwana yamutonera emmotoka. N'ebyali mu birthday byonna wabiraba. Mwana bw'asika obuzindaalo. Kati twawulidde mbu agatandika kumunoonyereza ku ssente ezo zivaawo. Zivaawa? Ng'ate akolagana ne Museveni. Ani agala omunoonyerezaako? Obalaba ssente nnyingi. Ani agala omunoonyerezaako? IGG? Ndowooza. Lwakuba oli IGG ate bwe yanoonyeza tebawumuza mumuzi. Kati kankubulireyo Ajati Namyalo. Sisobola kwebuuza ssente gye ziva. Ng'adiiringa ne gavumenti. Gavumenti ssente ebawa buwi. Ekirala. President Museveni akuuma abantu be n'abasembeza n'afuna ate ababakuba babajjewo. Era bw'olaba nga nasi omuyonzaako omanya yamukooye. President Museveni musajja mugezi nnyo. Gw'omanyi IGG omupya gwe baataddeko. Yaliwa si mukyala. Amanya go gamanyi. Ye Aisha Lutale. Gwe basiba ne Besigye omumanyi. Yani. Lutale naye. Abedi Lutale. Bali mutulimba nti eri babakyunya. Ono mu sister we bamuwa mulimu gwa IGG. Lutale ono gwe wadde wa IGG. Muganda wa Abedi Lutale ali mukomera ne Besigye. Ngoddamu oyo Katemba. Eri batulaga nti Abedi Lutale abonyebonye nnyo ne Besigye. Eno sister we bali muwa gufo. Basobola okukuwanga mulimu mpaana. Kujjawo gavumenti. Kujjawo gavumenti. No sister we bamuwa IGG. Abanoonyereza atuuke ku mukulu engeri gyawe. Lutale gwe bawadde wa IGG. Sister Woli. Kati awo we tuli. Bw'olabanga Namyalo batandise omunoonyerezaako n'omukuba baba bamukooye. Era ojjo bw'olabira nga babiri serious ng'omanya oyo agobeddwa. Naye wekitaba ekyo teri kye bagenda mukola. Okay, weewaawo sibula abatulaba. Abatulaba baagala nnyo. Mweyongere otulaba n'otugoberera. Abasobola otutaagingira bemutaaginga mu bataagingi. Nze njala kusinkana Muhanji ne Mayanja ab'ebikonde. Mbeeko bye njogera nabo. Era sobola yenna nze ntuuse wali amaami abo. Samuel Gemanya tubadde n'Honorable wa speaker ndawo muyita mu ngalo lumunde babwesonzeeko. Honorable Sendi Janudi ate nga VJ Memo yabadde mu production. Musajja waffe yalagawa. Yafuna ssente n'atubulako. Batte yono. Batte tozamulaba. Batte yabula. Okuva yafuna omugagga Haji Bakaluba. Yatavya zikola kuyeeka. Era bane mutufu yo ensi eno abantu bafuna ssente ebintu bigenda bikyuka. Batte yafuna ssente. Tozamulaba. Batakubirako. Batte yaddanga nanoonya nze mukwano gwange nga gine tusinkana ku mabaada ne tunywayo amazzi twanywanga yaketi. Nga tutula wali walwanga ne tugwa yaketi wa kido ne tunywa. Batte munaye kati ne bw'omuweereza message tasobola kuddamu. Tasobola kuddamu. Naye nze Lwanga yaŋŋambako olunaku olwo. Twali awo n'aŋŋamba Arnold kyaliwo ke namulabye ne Bakaluba. Toliddamu mulaba.
emubuuza kyali wange ki nangamba ono yajjanga wano ne mbawa amazzi g'ebitaano togenda kuddamu mulaba obulamu bwo bwonna nga ndowooza alimba bantu ne yaleka ala atulekemu okimanyi naye manyi banga alimba ne mugamba wa tujja kuddamu tusisinkane ne wayita ebbanga najja namulwagala nangamba omulaba ajja lumu ne mutesita ne mugamba wange gyebaleko yagiraba bulabi taddangamu ne munoonyaako nze kenyini mukubireko gwalezzeeko okwogera naye okuba yasinga nagiba kaluwa naye sebo mwami batte tetugenda kukubbako mugaggawo naye fe tuli bakyaliiba otubuuzaako ne tujja kusuka wano akuba nakubira mpeera Lubalusewa TV mazima ku mazima.